Kati ne neetegeka okuddamu okuyimba. Musajja wattu ne ŋŋenda mu studio ewa Ian Pro ne ndikodinga album namba. Ian Pro n'atwala music wange teyamumpa. Awo agendedde South Africa nga ndikodingidde album namba. Ian yagaana okumpa music wange. Nenzirayo mu depression. Wano otuukawo otya era wano wooli proper wawo otuukawo otya wano ndi mukuumi waawo. Obulamu bwannemerera. Neegayirira Shidi ne waliwo gayi bamuyita Zampawa yayogera naye. Neegayirira Shidi mugerabawo embeera temuli ndabirwamu naye temuli masannyalaze temuli ki. Okuuma ono nannyini nnyumba eno ali Sweden. Wano ennyumba weetudde ettaka lyali liryo? Lyali lyange. It is just my depression. Yantuula nnyo muno otuuka okussa ne kubula. Kati ekiro nabadde nfiiridde muno nga ndi mu bwomu. Nakula nkaaba ne ŋŋuma. Nze nkaabye okusinga buli omu kubanga gwe imagininga omuntu nga maama we yakuzaala mu ddwaliro ekitovu n'afa. N'osigala mu ddwaliro ne bamuziika mu limbo. Maama we yakuzaala mu ddwaliro? N'afa. Yafiira mu ddwaliro? Ne bamuziika mu limbo? Ey'ekitovu e Masaka. N'otalabako famire n'emu. Taatawo? Teyagoberera. Faayo kumanya nti oba ki? Gyali? Sibimanyi. Tomulabako? Wano ku Segivi Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nnyingi nnyo. Esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bwonna. Ekyakyo tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Ng'abagala okugenda ku Maction Falls, abagala okugenda ku Bwindi Impenetrable, newala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 1976. Tulina ne Airtel 0701 28 1976. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much. Ku Celebrity Track omulungi atulaba olunaku olwaleero nga by'osoose okuwulira mu highlights y'emboozi gye tugendako eya muganda waffe Dr. Proper n'embeera gy'ayiseemu n'okutuuka waali. Wano wendi ke kakubo akatutwala mu maka oba mu nnyumba Proper gy'awangaalira. Oyita wano mpola mpola mu katemerero n'olabika nti ogenda ate eno gy'awangaalira. Neegattaako ku mulundi guno tube nga tutambula ffenna okulwa bannayuganda tumulize ku mboozi eno. Emboozi ekwata ku mutima, emboozi ya nnyiike, naye njagala tuwulirize olugendo olumutuusizza mu mbeera eyo na lwaki awulira nga yenyiyiddwa okutuuka mu kaseera kano. Mu kifaananyi nga bwe kikuwadde wali nga tutandika ate tumanye na biki ebyetaagisa na biki byetaaga mu bulamu buno okulabika nti obulamu buteereera okutwaliramu. Olugendo we wano we tuyita ennyumba yeeri mwawangaalira
njagala Jacob akulengezeewo temuli endabirwamu temuli ki gamba ennyumba eno yaliwo okugikuuma bukuumi era ne wano we tuyimiridde ettaka lyali liri kusinziira ku mboozi gye tuwayizaamu gye tugenda obanga olaba wano wali ettaka lyali liri era n'aguzaawo nannyini nnyumba eyo gy'olaba waggulu awo ate embeera bwe yatabuka buli kimu nga kigenze n'addamu n'akubira gwe yaguza namugamba nalaba watandika okuzimba mpaako mbeeko wenewunzika oluba era n'agamba n'agira nga yeebaka era abeeramu ng'omukuumi w'ennyumba eyo gye bali mu kuzimba omuyimbi waffe Dr. Proper. Emboozi mpanvu nnyo naye tujja kuba tujuliza mpola mpola kusinziira ye nga bwagenda obanga agitubuulira negataako kutegeeza banaffe aba Segvic bakuteekamu ensimbi tubanga tutambula ffenna weyagala kukola kufuna consultation ku visa ya America, Canada ne muse z'enjawulo n'okulambulako Segvic Tours Consultants basanga wali ku Arua Park Plaza ku kizimbe waggulu ojja kulaba ekipande kyabwe kinene bwe kiti namba z'essimu eziri wansi mu kasonda awo bakubireko ogobye ku visa biganye biki byobadde okola ng'ensobi byonna babikuyambako. Twegatteko olunaku olwaleero nga tugenda kuliza emboozi ya Dr. Proper. Bw'oba ogenda genda wakiri nafuna omulala bw'oba onkyayo kyatule nange kaŋŋomu kankomye okwegulanga tovaako. Omulungi atulaba ku Celebrity Track Extra UG ne BBS Telefina programs mulula olutambula tunoonya ku baserebu baffe ab'enjawulo tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo naddala Banabitone. Olunaku olwaleero emboozi ekedde okunkwatako n'eŋŋamba kanoonye ku mukulu ono ndabe embeera gy'alimu ne mwawangaalira biki ebyatuukawo ku muyimbi waffe gwe tusinga okwagala yatukubira endongo y'amaanyi n'okutuuka olunaku olwaleero. Wano wendi ntudde ne musajja mukulu muganda waffe Dr. Proper. Basinga nze akayimba kensinga okujjukira Proper n'okubuulire bw'oba ogenda genda kuba nagwe nakawa akayimba kaali katabu nnyo 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 era nagwe nakawa n'aŋŋamba leero mpadde hiiti ne bwe sitadda kati manye ntegedde wenzira. Proper, buza kuba tulaba tutandikira awo. Nasimye okubanga munoonyezaako baganda bange ndi musanyufu okubanga nkyali mulamu okutuusa essaawa ya leero kuba bwe mba ndi mulamu kitegeeza nkyalinayo omukisa mu bulamu kubanga oli akubuuza obulamu naye osanga waliwo obulamu bwe luba nga oli mulamu naye nga ate toli mulamu. Tulaba omulundi ogusookedde ddala naye ng'obadde weebuuza Proper abuliddewa ne gyabulidde olunaku lwali tugenda kutunyuyamu ku emboozi tuddemu brief background gye tuvudde n'okutuuka wano we tuli essaawa zino. Proper, omuntu omusiigira ekifaananyi katugenda kuddamu katono okusayidi y'endongo eri gye tutandikira then tujje ku mbeera gye tulimu wano. Obulamu obutandika otya Proper okuyingira mu ndongo n'abantu okutegeera otutandikidde awo? Bwe nali nga dropping out of school nali Kyambogo College. Bwe dropping out of school because of ebyali bineetoolodde nti background yange mugimanya abasinga saalaba ku bazadde banzaala kati bwe nakimanya at a early stage nekintawaanya mu kuntawaanya nenoonya ekisobola okunsesa ekyali kisobola okunsesa nayinamu calling y'okuyimba kuba ku ssomero nayimbangamu kusomero nakubanga hip hop nalinga rapper babampita Buster. Kati bwe ntandika ebyokwagala okuyimba nyinyonyolamu muzeeyi tasobola kukaanya nabyo yali andabirira ebiseera as a guardian. Yes, then neŋŋenda e Rwanda kubanga nalina mixed feeling nti abazadde bange baavaawa nange mwenyini obutayagala kubonaabonera wano kuba bw'oba osomye n'abaana ate bakusanga batyanga ebiseera ebyo omuntu okuyimba kyalinga si kyakabi oba mulaasi bagamba kundi mwana wa gundi yafuuka mulaasi yagaana okusoma. Kati because nali nakuzibwa mu mbeera ng'abaana abalala nga nvudde mu by'okutoba nali mu kwewaggula kwantwala ku street. I ended up on the street
mukwewaggula okwo nembeera ne bad company nembeera na biki even before I was on the street. Kati bwe ngenda e Rwanda nentandika okubeera eyo nentandika endongo. Bwe ntandika endongo e Rwanda 2023 nsangayo omwami Robert Kasule abeera mu America gy'awangalira Boston. Ansangayo ayagala byenkola. Addayo mu America then amala akomawo tusigala nga tukwatagana 2005 nkomyawo wano e Uganda. Tukola group bagita City Limit Crew. Angamba nti oyagala okujoininga abantu abalala okuyimba naawe oba gwe oyagala okuyimba. Akola studio Mukono bagita Keynote Records. Ebiseera ebyo twakampinga Mukono. Kati bangattako Ronnie Banton, bangattako Disnuts kati Mugenzi, bangattako Bella. Dodo. Tutandika okwasaganya Sterimiti, ya Sterimiti mpola mpola. That is how I start music. Oluyimba ki lwasooka ogenda mu studio n'okuba lwasookera ddala okurecordinga? Nasooka okuyimba oluyimba baluyita narecordingira Rwanda. Oluyimba olwo baluyitanga Angel. Omwami oyo gwe narecordinga naye yafa, Jean Christopher Matata. Yayimba amasakunda era yaluproducinga nambakinga producing oluyimba lwange lwa Angel. Then nantera Mukono ku maloboozi naye. That was my first time in studio. I'll give you what you want, I'll give you what you know, and everything you say I'll do, but I'll never let you go, baby. This is a nice song. Yeah, natandika ndi muyimbi, satandika konga ngezaako. Ntingenze gezesa ndongo bene kwato batekwa. Oluyimba olwo era bwe nakomawo naludda Mukono omuwala wa Alima Namakula. So nalukola remix wano. Okay. Myaka jadda. The next song luwazzaako awo. Nenkola Salediro. Lwaki tokkiriza n'obaleka n'osala eddiiro nde wange olwo tubikula echaputa mpya kusabe ebyedda byerabire. Kati yali Zouk style because nali nva mu Central Africa baali bayimba nnyo Zouk, so I loved Zouk. And yeah, ne bwe nakomawo wano waliwo Misachi yali ng'akubye album ye. So najja na Zouk nensanga nga sigwo nsiimira wano weeri. Okwali mwaka ki wakomawo? Nakomawo 2005. 2005 nembeerawo nenkola oluyimba olwaddako oba ogenda genda. Bw'oba ogenda genda olongezaako okugwa between Zouk ne music wa Chameleone gwe bayimbanga. Naye nasigala nga njagala nsigale nga nkyali in a romantic kind of fusion of music, yes. So nenkola fusion eyo egwa wakati awo, not so much Zouk, not so much Afrobeat. That was the result yakola oba ogenda genda. Oba ogenda genda gwakwata peni n'omuwandiika? Buli kye nnyimba nze nkiwandiika. Oba ogenda genda abasinga oli bw'aba yawukanye n'omuntu mbeera tetambudde bulungi, abantu bayimba nnyo akayimba ako. Akayimba ako yali true story oba gwe wawandiika buwandiisi? Munnange nno olaba oba ogenda genda is an inspiration just gye nafuna nga mpuliriza oluyimba lwa Juliana. Juliana yayimba oluyimba lwa Nabikoowa. Kati nendaba nga buli mukyala akikinadde nnyo ku musajja, nange nempandiikayo olusobola okukola ki? Okugattawo kuwandiika oba ogenda genda nenduteekamu. Bobo genda genda lwaki nafuna omulala, bobo nkyayo kyatule nange kankomye okwegulanga. Akasinga okunyumira abantu kenzijukira kahuuko. Tobulako mikolo olinga soda, ddala ddala gwe wabaki, tobulako mbago olinga keke, nsazeewo okukweleza bobo genda. Yeetaaga kufuuka lawyer oba akufuuka lawyer simanya okuwoza simanya kuwoza. Tobula kyoweza olinga lawyer, buli kimufuba kusinga mu kwewakano sana wadi gwe n'obuyaye mwafuuka balongo.
Proper eyo hiti gwe Buganda wange girabe edduka Buganda wange. Ogambye nti oluyimbo okuluwandiika tewali mu heartbreak yonna? No. Nalina mama w'abaana nga tuli mu laavu nyingi. Ebiseera byonna mwe mundabye nalina omukyala. Okutandika okuyimba byonna bye mwandaba nalina mama w'abaana bange. Mama w'abaana bange abakulu. Wamusanga kwa waliwo akafeeno ng'oludde mu ssomero? Namusanga Rwanda. So ngenda okukomawo wano nga mulina. Okumawo naye wano? Kati bw'oba ogenda oyo memories ki z'ofuna ebiseera ebyo ng'akakuba oba ogenda? It is nyinza okugamba kyekimu ku bintu ebyannyiga omutima ne binnyiga amaziga agaali ku mutima ne bigasangula. Natuulanga awantu twalinga ku Majestic Plaza awo n'owulira nga buli lwokyusa bwotya essimu y'okuteekako akareediyo ng'owulira oba ogenda nga ku reediyo kwali ebyaddala. Kati nga ntambuza ebigere okugenda okumaketinga music oyo kubanga jjukira twalimu analogo nga ntambula sikoowa kubanga buli wentuuka buli DJ aluwuliramu ng'alina ddukuba. So I was excited, very much excited. Nali musanyufu. Ebiseera ebyo Endongo teyatambulanga nnyo okusanga nti ennaku zino omuntu akuba oluyimba nnaku bbiri omulaba yeevuga avuga Benz yakubye hiti alina Endongo etambula. Biki bye wafuna mu luyimbo? Oba ogendagenda namufunamu ekyasooka emikwano namanyika mu bantu. Saamufunamu ssente, I'm being honest. Saafuna ssente kubanga simanyi nnyo kyaliwo, maybe lwakuba bannali mupyera mu industry. Saamanya nnyo nakyakkola. Nekyasinga ndowooza okundeetera ekizibu nti mu management yange omukulu eyammanaginganga eyanyambangako Robert Kasule ate yabeeranga mu America. Kati nga tasobola kumanya naye kigenda mu maaso wano. Life eri gy'amanyi endala nekigenda mu maaso wano kirala. Kuba yafubanga nnyo okuŋŋamba nti music okyali mulenzi muto olabika bulungi naye oyimba music w'abantu bakulu. Naye nali saagala kuyimba music atali gwamu kyekyo kyempulira ku nze. Nakula njagala okuba owaddala nga siripira saali bandi wagona okuva obuto nga kyempulira ku mutima kyekyo kyenjagala kibeere represented. So saayagala nnyo kulipira music mulala styles endala mu bwangu yadde nali nazo nzisobola. Wewe ebiseera ebyo Proper walina omukyala nga waali n'ebiseera ennaku zino bw'okuba hit abakyala bakweyunira wakikolanga otya kuba kati oba olinawo hit oye Proper yayimba oluyimba abakyala babeera bajja mulyango bakonkona buli ddakiika? Munnange ekyenjawulo ekiriwo nakula nina Katonda ku mutima. Being nti naliko mu mbeera eri ey'okugamba nti family biologically sigimanyi, natya nnyo obulwadde nga nze. Natya nnyo okulwala kubanga Endongo buli alabanga omudongo ng'alaba siriimu. Buli alabanga omudongo ng'alaba failure ebiseera ebyo. Kati nze ebyabakyala being nti ate nali na mufumbo nga nina omukyala ewaka. Akasente kenkwata yako akatono twayimbanga kutufuuwa. Tebyalinga mu booking okuggyako abo abaali basoomooseemu abaafuna ekisa. Naye ffe wasalanga okuva Makindye n'ojja ng'onoonya wali jam session naye nga watambuza bigere. N'oyingira City n'ojja ng'osalinkiriza ng'olina okuyimba nnyo nno. Omatize omuntu oyo atudde mu katebe ayimuke akuwe 10,000 oddeyeeko ogulira omwana amata. Oyingidde Endongo okubya oba ogenda industry kyemanyi 2006-2007 nkola remix yalwo kuba nasooka nendukola ne lutakola. Nina ka version nga tekakola then nziddamu 2007 ngende wa Henry Chiwuwa lukuba luba lukangaladdo 2007 yali breakthrough yange. 2007 ngolo mazo kola remake ya luli Chiwuwa omutuukirira otya mu studio nga tulimba no tubeko kye tuyiyamu waluuliranga ole ekibulamu? Naluwuliranga nze nina okutu nsobola okumanya ekirungi n'ekigezezzaako. Kati nalaba nga lumidioke nze naye bwe namala okufuna ttaachi ya Chiwuwa nakkiriza nti kati nina oluyimba.
oluddamu 27 actually kyeneerabidde bwe mba nakatuuka wano nkola oluyimba baluyita microphone nikishika microphone na spice hapa naruka na kucheza cheza microphone nzuri sana nikishika microphone nga ninga mubongo era nze nasuuka n'okukola video wano ng'erimu ennyonyi nga byaddala ebuuka akasente kaaliwo manager yabitetenkanya ne tupangisa akanyonyi wali ku Rwentebe Road awo awali obunyonyi obwo era bw'onoonya video ya microphone nagishootingira eyo nenshootingira n'emunyonyi wa Sudio ebiseera ebyo gwe wasooka ositula ennyonyi wano otadde mu video ngeri mu video kola ku research manager nga yabikola nja kusharingira oluyimba proper no talent yagirabirawo gwe omuntu ava mu America n'akusanga e Rwanda n'ava e Rwanda n'akuleeta n'ava mu America n'akugamba kati nkugulidde studio n'aleeta ebyuma n'akola keynote records aba akukkiririzaamu 27 awo Endongo yaleeta nsositukira ddala n'abayimbi ab'enjawulo kyemanyi industry abasinga we bajjira awo olwo kyali kitya okwatagana otya ne bano abayimbi abalala omanyi bondi yaliwo nga mwesitula mwenna olwo bano abalala basangu nali musajja musirise nnyo nebunya nekwebunya ebigambo olumu nabifuna ntya nali musirise nnyo nga bwe ntuula wantu oyinza obutamanya naye nga bwe nkwata akazindalo n'otegera presence yange proper waali ekintu ekyo alima namakula yakisooka okukindabamu n'akiŋŋamba naŋŋamba bw'oba backstage tovaamu kigambo naye ate kazindalo oli mulala enakula nga mmanyi nti oyo ye maama ye taata akazindaalo ye maama ye taata so nakawanya ekitiibwa abayimbi abalala najja nkwatagana nabo ku Majestic Plaza Majestic we baasaliranga music walinanga ogende wa Davmos by the way abeera ku kyalo kino Davmos abayimbi bonna baayitamu ye Kawanda kuno kwawangaalira naye abayimbi bonna Davmos Majestic fena yakolanga volumes ng'olina okubeera ne ba trages signs abo nga beba designinga witi bebakola CD covers ezo but Davmos yali musaale nnyo era Davmos ntwala omukisa okusiima obulamu bwange wateekako ettafaali ddene nalinga nolwesifunyeeyo wengenda kuyimba Davmos ekyemisana nga akigula transport amukuwa naye yangattirako nnyo mu kutambula kwange okw'Endongo era nasimbulanga ku Majestic ogenda okunoonya w'ennyimba ebiseera ebyo bakamiliyoni baaliwo tulina ba Bobi Wine Bebe Cool oyingira Endongo ogisanga otya awo 27 actually nze Kamiliyoni musanga Rwanda waliwo ekifo kira Santile Creative Kalicho Center mu Luzungu ndowooza yalina show ne Mr Nice ekikula kye ebiseera ebyo ati nzija amugamba ndi mwana we kansaba kuyimbamu naye unfortunately n'amala naŋŋamba nti muyimbiremu akapera naye nange nali nekkiririzaamu nnyo neŋŋaana okuyimba akapera namugamba ojja kuntegeera nti gyendi nange nze Dr. Proper ate ndi Munnayuganda just mbadde teyali Dr. ebiseera ebyo yali just Jose Chameleone naye namwagala nnyo ng'omuntu kuba yali inspiration yange nnyo musically naye yugwe gusooka okumiitinga Kamili yali ne ba Rwanda ba DJ Black yali ne bachaga abo ne Black wadda Black bomusanga no bakwataganye Jones wadda kati njogera 2 bwe watyo ebyenjogereramu eyo era bandoza bali mu Amahoro stadium eyo bagikuba neewuuma Kamiliyoni ne nice era nange nanoonya engeri gyenyinya mu stage n'ennyimba nayingira kubanza e Rwanda gye ntandikira Endongo so nange nalina engeri gye nakikola n'ensookawo Olunyarwanda olutegedde olimbayimba mu Lunyarwanda awo era oluyimba lwe nakola ne Matata nateekamu Olunyarwanda mu mwezi gumu nali mmaze okuwandiika oluyimba mu Lunyarwanda n'oluyimba luyimba ki olwali leero lwa Angel lwenkugambye ne first verses kyazijjukira but I remember the chorus because it was English naye nga eyo gye ntandikira kati olwo Kamiliyoni omusisinkanye oddamu okumawo Uganda omusanga enziramu mbasanga wano tukwatagana mu Blue Africa ebiseera ebyo bya jam sessions tujja tuyimbanga AY
ewaye walinga waba Misach ewaya yesa abayimbi bangi awo twakubangawo nnyo naye endongo kyesinza kwerabira mu ndongo kwe kuba nti wajjanga n'oyimirira awo ng'oyagala kuyimba omuntu abanga yakulinangako akakuku nga wazze otambula naye endonga nteggwa 8 kudda waggulu kaakati n'obanga toweereddwa mukisa guyimba kati n'otandika okutambula ekkuba eryo ng'oddayo ewaka nga toyimbye ate toyimbye ate olina ezikuzaayo ate olina ffe twayitanga mu kizungu omwo ng'otambuza bigere osalinkiriza ogweri makindi eyo lukulina ŋŋanda kuba nabeera nnyo erukulina ŋŋanda awo so kati bati bakufuuye wali kaba kaweddemu kati endongo awo bweba etambudde okubye bwoba ogendagenda ozaako luyimba kyawo olwali hiti bwemba nkubipinga kitegeeza mbeera nkumisinga mala okkuba olwo nkuba mwamwa nzijake mwamwa twali batayinaye byange bindekere kuli bikwatako nze negoga olwo nalwo nduteekayo lukuba nzija nkubawo nnyimba nnyingi nkuba omwana w'omwavu omwana w'omwavu yanigumira empewo y'okumakya nakola mwana w'omwavu yanizikola ssente naterekayo wano mu nsi ebizibu byetusanga nkumu netugumya mito kufuna essanyu gera kajja obunaku bwe kaba era ensegonjoza bumalirivu nkubuuliridde bobo omuntu nkubuuliridde bobo olina omutwe owulire obulangira bw'omukopi manya kuba kupambana mpaka proper evoko weeriri likyaliwo terina gye liraga baaba because sikolanga ku ddoboozi bukyanga mbaawo I was just born like that mukama tasobola kukuba miggo gyokka siyinza nagamba nti mukama alina ekibi kye yankola mu mbeera yonna gye mpitamu by the way sirina gwe neekwasa bwe mba nakola ensobi zange nga nze zaali ensobi zange ziri ku nze sirina gwe neekwasa muliro si luyimba lwange nkola ennyimba ne Ronnie Banton anali mu kintu siteri miti ya anyo ya mbode nange ekintu Robert Kasolo gye twatandikiramu ya kati nkuba ne Ronnie Banton awo ebiseera ebyo music awo yali mungi ebiseera ebyo ffe twasooka okukola ddiwe yali ey'amaanyi ali mu America yes we lost contact a bit but we don't have a problem tiwali mbeera yonna nti mwayawukana mu bubi twalinamu embeera sometimes naye embeera yaliwoko olumu naye netugisootinga yagenda okugenda mu America nga twagisootinga kubanga twafunako obutakkaanya era abaali e UK twakolako show e UK eyo netuta abaakiraba twavaayo nga tetukkaanyiza obuzibu ava UK mwali temwalina buzibu twabulina wano ne tugenda e UK ne busajjukira eyo ebyabaawo ne bibaawo but to cut the long story short ne tubanga buli omu akola bibye bwofuna chance yogerako naye sawa kuba kyemanya bali mu America ebintu bino babiraba ate kyaliwo ogambye contacts zaabula omukyabuliziganya baba alabye interview eno kagambo kikoyinza omugamba Ronnie Banton kyenyinza okumugamba nti tewali nnyo kyamaanyi just I wish you good I wish you good me I'm still here bwe mba nkyali mulamu I know I can still pick up my pieces memories jojukira ze mwayitamu ne Ronnie Banton ffe twasooka okuvuga convertible ng'abayimbi twalinanga Suzuki convertible nga Disney yagivuga yali amanyi okuvuga omuyini manual so twali eswaga eswaga lyaliwo I remember our first never olaba ebifaananyi byaffe byasooka my first tour naye mu America okiraba nti we were excited so we have a lot of memories wamu kati yebo yagenda mu America teyadda no yakomangawo but my first tour okuva mu Uganda was the US ng'ovuluma Uganda nze kuva Uganda okugenda okuyimba nasookera mu America nali ne Ronnie Banton ne Bella Bella aliwa bano I see her
nejali eyo Kamwocha either Kamwocha oba Bukoto mwali omunoonyako nina lwe mugwako ne tunyumyamu ne mushalingako ne munyumyamu ebiseera ebyo tetunyumya nnyo kigenda mu maaso but senga w'abaana baffe era tumuyita senga w'abaana. olwo beera biki oluyimba kibye mwakolako ku luyimba? Beera twakolako combination ffenna bana baluyita life era life is interesting no matter what the hardships man you're facing. Obulamu bunyuma bobeera n'essuubi byonna bikyuka something like that. Wali ne Beera Diznat Ronnie Banton nange Diznat sibambi Mukama n'amutwala naye nga Proper olugendo tuluwulidde okutuuka wano embeera emabega kaawe ejja essajjuka mpola mpola maama w'abaana mwetaddi nno olaba nze nno ebyange byakale lwakuba sandyagadde kunyumya nnyo ku family ng'omuntu because family will still be me no matter biki byempitamu. Tewali nnyo mbeera eriwo between my family na just nti olumu ng'omuzadde okusomozebwa kungi ng'omuzadde being nti nze nali sirina background nesanga nga nzadde abaana nga bawezeeko okusomozebwa ne kujja kubaawo of course ne covid najjamu then aftermath ya covid okitegeera aftermath eyo ne wabaawo bingi ebyagootaana wakati awo emyaka ebiri egy'okubanga tewali kigenda mu maaso. Unfortunately nti nze ne covid yagenda okujja already yansanga mu depression. I was into depression already covid okujja kati nekwata bukwasa ate mu biwundu kyenyinza okugamba nti ensi erimu baagigulawo naye nze nkyali mu lockdown. Proper tugende mpola katono wano kyekikutwala mu depression before covid yagenda okujja wali mu depression? Maze emyaka 7 nga endongo nagiwummuza nga mmaze okukola oluyimba lw'omusama w'e Kampala abajjukira album y'omusama w'e Kampala ndi musama w'e Kampala nange neetya. There was a lot going on in my life. Nakuba music mungi awo gwe nakuba naye nentuuka nenemererwa because being honest I was doing too much of the impression. Ekyandetera nnyo okugwa nti music wabbe bw'otunda impression mu bantu olina keeping up with the standards kulw'abalala nti nze nateekamu nnyo okulaba nga abalala basanyuka banyumirwa naye ne wabaawo bye sikola mu butuufu bwabyo. I did not have the right guidance, that's what I can say. Then nenafuwa ng'omuntu nanafuwa sente zaggwawo nga tolina kyotamanyi media yakuvujjirira nenemererwa nentandika okwesuubiza nti omwezi ogujja nja kikola omwezi ogujja nekikwata omwaka ogujja nja kikola kigenze mu mwezi ogujja wiiki ejja paka myaka 7 paka kati nga omwezi ogujja ngenda kukikola tekituuka kyava mwezi gujja ekigenda mwaka wakati kati awo nkubirako ku mwami Misa Kisemakula mugamba naye nno ndi bubi depression enzita kubanga natuuka nagenda mu malwaliro gonna nga muno mwonna nnumizibwa nga buli kitundu ky'okumubiri kinnuma nengenda mu ddwaliro maama w'abaana bannantwala mu malwaliro ne tugenda buli ddwaliro ery'ebbeeyi naligendamu nga bakebera tebalina kyebalaba naye nga nina nga bw'olowooza n'otuuka omukka ne gukubula era n'ekiro kyekyabadde kigenda okunzita omukka gubula naye ndowooza kyava kukuba nti buli kimu nkyerekera olw'okuba nti tolina maama gw'onnyonnyola tolina taata gw'onnyonnyola tolinayo muganda wo gw'onnyonnyola togambye mbuno kati munange leero ekyokulya kimbuze kangende mbeereko mu kyalo mmaleyo omwezi ekyalo tokirina gwe olina kyekolera nze kyalo nze kibuga kati nembeera ne confusion eyo naye waliwo omusawo gye nagenda eyo oyita ekira n'ogenda eyo munda
omusawo oyo bwe lyankolako test za miliyoni ng'emu n'ekitundu n'agamba genda eka olina omukyala ne mugamba mulina ne ngenda ewaka n'enkomawo ne maama w'abaana n'agamba tuulaawo nentutuulaawo n'agamba omusajja ono talina kimuluma n'ambuuza kiki ky'osinga okumanya okukola ne mugamba kuyimba n'agamba ddayo oyimbe kubanga disiki zo ku mutwe zikoze eki zijjudde you need to unwind oyina energy nyingi gy'otapuutinga to work. Bwe twamala okwogera twayogerera eddakiika nga 3 n'amala n'ambuuza okyawulira ewakuluma muga Katonda ne neekwatako nga tewali wannuma n'aŋŋamba genda okole ekyo kubanga oyo yeggwe. Kaakati ne neetegeka okuddamu okuyimba musajja wattu ne ŋŋenda mu studio ewa Ian Pro ne ndikodinga album namba Ian Pro n'atwala music wange teyamumpa awo agendedde South Africa nga ndikodingidde album namba Ian yagaana okumpa music wange namusasula buli kimu nebisaagala kwogera ebiri personal bonna nabayisanga bulungi. That there is an influence somewhere. I don't want to go into details. Album yange ne bagisiba negaana okumpeebwa paka leero bemba muwaayiriza bakimanyi kati nembeera mmweyo confusion. Wagende wa Ian I spent more than 5 million nga bwembawa ne vibe kuba nali nfunye funding from somewhere dayo recording album yange Ian Pro kasita mu Uganda ne bwabanga akolerera eggulu akimanyi bulungi nti namusasula n'abajulizi we bali ababeerangawo najjanga ne tufumba ne tunywa ne tusanyuka. Ian Pro yagaana okumpa music wange nenzirayo mu depression. Akuwa nsonga ki? Era yagimanyi kubanga tosobola kwogerera muntu. Yampangako buddemo naye ogamba nti mastered music ng'omuntu bagamba wuliramu awo kati mastered music n'agaana okola ki oli final copies kale yagaana okuzimpa. Mwalimu ne international song yange gye nakola n'omuspana guy DJ Muspana yagaana okumpa music oyo nenzirayo mu depression buto kati nenwanagana n'endongo. Kaakati munange ejjo ly'abalamu luno era nziramu neekuŋŋaanya n'endya looni neŋŋende w'omwami bamuyita Shidi Beats. Actually ogende wa Shidi Beats saagenda wa Shidi Beats waliwo omuvubuka bamuyita Flat Iron antwala ewa Bafana omwaka ogwo oguwedde nga gunaatera okuggwako neekuŋŋaanyiza nkwate na spendingayo miliyoni 2 eza cash nziba wa studio ya Bafana. Bafana nkwasa Shidi Beats natambulira ennyimba nga nsasule nabo bw'obabuuza baali bampaddeyo oluyimba ewa Bafana mu studio. Bafana mulamu naye osobola omumubuuza nembeerawo ng'obulamu bunkaluubiridde. Nali ndidde looni nga ntadde ne ofiisi egenda okutambuza music wange ku Kisozi complex nga booking office yatuuka nennemerera nga omanyi okusasula studio ofiisi ate music ne bamutamukuwa paka leero Shidi Beats tampanga music wange. Ekigenda mu maaso waliwo influence eri emabega nange gye neebuuza kiki ani ali emabega wa music wange kubanga simufuna. Omuntu akuteeka mu mbeera ey'okutambulira oluyimba paka lw'otuuka n'oyomba naye nga tewandiyombye naye. Omuntu n'akugamba jangu leero n'akutambuza paka naye nga ssente wazimuwa. Mu kubanja Shidi Beats music wange mu kukaaya n'okwo yali ansemberedde mu kugira nti expression z'emikono essimu n'emuva mu ngalo n'egwa. Shidi
nga yeerabidde emyezi gyonna gye ntambulidde ne ssente zange bwe namusasula na byonna paka leero Shidi yagaana okumpa music wange. Ennyimba ezi nga buli luyimba ntusasulidde emitwalo agaaga nga muwadde ne ssente endala eza mastering. Kati nembeera mu kibeera ekyo kyolaba nenyingira nakyo omwaka nanesuubiza okukola listening party nga 14 mu February ono. Shidi yantambuza nentuuka ne mugamba Shidi maama w'abaana bange agenda kuzaala, agenda kuba mu liivu, naye nsaba mpa music wange nsobole okugenda nyembe ndabirire famire yange. Shidi yanyima music wange paka leero kyekibadde kinzitira mu nju. Baproducer bampisiza mu ngeri naye nga bwe baba bayonka ebbeere lyabwe Katonda boogera omuntu ali emabega wa forces zino music wange lwaki tafuluma. Naye mwana wakati yensonga lwaki tutuusa wali ku kyembanja okubuuza wano otuukawo otya era wano wooli proper wawo obeera otuukawo otya wano ndi mukuumi waawo okuuma eno nyumba gye bali nkuzimba si waawo obulamu bwannemerera. Obulamu bwannemerera negayirira Shidi ne waliwo gaye bamuyita Zampawa yayogera naye negayirira Shidi. Omanyi omuntu okugamba ng'akutambuza emyezi gyonna n'amala n'akugamba omala kugula simu yange naye ng'akutambuza emyezi egisukka 6 nga takuwa luyimba yadde olumu negwa nga bw'okaayana n'ogamba ntambudde ekimala mpaayo oluyimba lwakiri lumu. Shidi yagaana naye erabira byonna byantambuza n'agamba simu yange onyimye music, I'm not earning. Okitegeera ne bwe nandibaddemu ne katasa egamba nti kale simu yagudde kange nenjizeeko screen njigule ntya kale mpa music ongambe genda okole ogule simu. Yagaana. I have been depressed paka wano waali wange paka eri nentundawo byamabega naye gwe naguza ali Bulaaya yeya namunnyonnyola ensonga ng'amaka tebakyanzikiririzaamu, famire tenzikiririzaamu, abaana tosobola kugamba baana nti mukule mubeere bakabi nga gwoli sitagana nti kati nembeera mufiya oyagala kudda ewaka tolina kaveera oyagala kudda waka bakubuuza kino obulamu ne bunnemerera era wano nduddewo mazemu nebbanga. Waliwo akatambi kenalabye nendaba weebase wadde okwatira akatambi nga maziga gakuyitamu wano wetwabadde era wano kubanga kati nemabege tugende propa mpolampola wa kamera yatambula mpolampola tulabe propa abantu nga bakuyisa bubi endongo gikoze ate ne bagikuuma. Muganda wange mugera bawembeera temuli ndabirwamu temuli masanyalaze temuli ki okuuma ono nanyini nyumba eno ali Sweden. Wano ennyumba weetudde ettaka lyali lyange gwe wamuguzaawo omwami nanyini Darenas eyanguzaawo nanyi kiwa yanguzaawo myaka 2010 gwotundawo ddi nasooka kumogolako mpola nga bwomanyi nti omuntu ojooyiya ku promotinga music kusanyusa batulaba nkoleredde nnyo okusanyusa abafaani naye nga nze nzigwawo. kati enyumba batandika ddi ogizimba ogobeeremu? Eruddewo kyaliko ekifulukwa ne batandika okugizimba mpola mpola. Kale yali eruddewo nga bagizimba mpola nyiniyo ndoza sitagiriiko nnyo but obulamu bwe bwannemerera naddamu ne mukontaktinga ne mugamba nsaba kumpaako wakwebaka
naŋŋamba naye eyo waliyo abazimbi namugamba nja kubeerawo bw'oba olese materiyo nja kumukuuma. Eyo famire ogireseewa kati eyo gye bali saagala nnyo kudisikasinga famire. kati tujje wano eno banaye njagala mulabe proper embeera gy'owangaalira embeera gy'owangaaliramu yeeno wano bwe wati kati bali mu kuzimba wafuna bakaddamu babadde bamaze ebbanga badde bakyusa madirisa ago badde bakyusa madirisa kati mbeerawo okukuuma ebintu by'omuntu badde beno babikoze jjo kati olwaleero nekwekubira bino bakoze jjo ndoza ayagala komawo ayagala kuritayaringa kati naye eno gyenabadde nensula kubanga lwaki ensula eyo wati waliwo kooka awali awokuwa so embeera yanteeka wano proper tuleko wano embeera yanteeka wano nabadde muno message eyo wenagiweeredde abantu nabadde nga omuntu afiira mu tulo kuba nina problem y'okusa. I have a lot of combination of hardships mu kusa naye abasawo tebazuulako kinnuma but omusawo yaŋŋamba nti it is just my depression. Yantuula nnyo muno otuuka okussa ne kubula. Kati ekiro nabadde nfiiridde muno nga ndi mu bwomu naye Mukama bwe yampaddeyo omukisa ogwokubiri nentuula wano kuba neebaka wali kati bwe navuddeyo nentuula wano kuba essimu yabaddemu ene box nenjiteeka wano nensooka nemererwa n'ebyokubaako byenjogera era ke nasoose okurikodinga wakalabye nga simanyi kya nasoose nenkwata ngeri era yabadde wano mu mbiriizi wano kuba this does not make any difference ku kye nabadde nkola. So bwe nabadde ndikodinga because nadde nkyalwana n'okussa naye nga n'ebyokwogera sikola ki ng'omuntu wa blacking out naye ng'ogamba in case nfunyayo omukisa wabeewo ategedde ekirungi kaddata nabadde nkalinako kwe kukateekayo then neŋŋamba kanfe nga lwakiri ŋŋambyeyo omuntu nti bwabaawo obuzibu bwe nakola omuntu nsaba kusonyiyibwa wenna ate nentuuka nga ndabanga oba yeemazeemu amaanyi era nekannemerera nako okwongerayo gamba nakula nga ndi mugumu naye nga saagala kulaga bunafu naye natuusa obunafu ne bunsinga amaanyi neŋŋamba kanfe nga bategedde nti gyendi eno kuba kati bw'ofiira muno ani amanya. Osulamu wekka muno mu nnyumba mbeeramu bwomu. Ennyumba eno wali we tuyingidde ndabye temuli madirisa enzigi ziri mu frame erina mu bitooke eri mu bitooke wano weewebaka tewaliwo luggi okikola otya proper kati nandi yakiyandikiyandikiriza because bw'otunuulira wano omulyango gwingira mu kisenge tekuli luggi eri ku main mu ddiiro gye tuva wonna tewali mu nzigi temuli madirisa proper owangalidde wano ebbanga lino lyonna. Labayo ekisooka navanga ewaka nengenda nsula ku studio ngenze ku recordinga omuntu yagenze oku recordinga okomawo omukyalo mugambe nagenze ku recordinga recordinga biki ebitafuluma that means obadde olina gy'obadde ewaka wakulemererera endongo gifo recordinze ate ewaka tosobola bagamba na recordinze kino. So I became a liar. I became a liar ewaka wange. Naye nga amazima ga Katonda endongo nagirikodinga. Omuntu atulaba embeera ekusindikiriza okutuuka wano we tuli n'owulira nga n'obulamu olinga abwetamiddwa nga waliyo chance endala kikye wandisabye Mukama yatuyambye nti wakodde vidiyo eyo
ne bucha wakimanyi bwabadde kiro ne bucha saawa nga 9 nakubidde mukwano gwange bamuyita w'omukono waliwo faamu y'omugagga wano Brian ow'omukono ne mukubira nga takwata nga njala mugamba siri bulungi bw'ataakutte neerwanako nga nze omukisa gw'ensaba guli gumu nsaba kuyambibwako kudda ku stage kubanga okuyimba kyekintu kyange kuyimba kyekintu kyange nzikiriza mu kutandika nsaba ntandike buto saagala kwekwasa nti waliwo kino n'ababikola ababinkoze balina ensonga zaabwe ebiseera ebisinga ekyo neenyumirizaamu sente zange ze nabawa abaana baabwe baalyako emmere abange balifa njala nze omwaka guno n'abange tebasomye n'emyaka egiwedde batudde nnyo ebbanga tebasoma Shidi nabimugamba ne ku WhatsApp kwonna kweziri nga munnyonnyola mugamba Shidi abaana bo balidde ku ssente yange naye ate nze abange balyaki byonna mbirina ku simu bw'otuula muno n'osiriikirira biki by'ogamba naye Mukama Katonda n'olya nga n'amaziga gazze n'olya nga n'ennaku ekukutte ndi musajja akuzaakaaba olabira ntonyereza ejjiga nno mba nemereddwa nakula nkaaba neŋŋuma nze nkaabya okusinga buli omu kubanga gwe imagininga omuntu nga maama we yakuzaala mu ddwaliro ekitovu n'afa n'osigala mu ddwaliro ne bamuziika mu limbo. Maama we yakuzaala mu ddwaliro n'afa yafiira mu ddwaliro ne bamuziika mu limbo ey'ekitovu e Masaka n'otalabako famire n'emu. Taata wo teyagoberera faayo kumanya nti oba ki gyali sibimanyi tomulabako abatulaba embeera ya muganda waffe gyalimu proper essaawa zino nga bwatugambye amaziga gamuyiseemu tasobola ntawanyizibwa okussa empeera etuuka neebula but I'm fine, I'm strong. Okay. Yeah. Njagala obe mugumu. Mu nnyimba zange Shidi ze yalemera mwe muli oluyimba olwogera ku bulamu bwange era bw'abanga wakisa akimanyiro nalemerera okuluyimba emirundi mingi. Pademan yalulikodingako ne lunnema nga nkaaba bukaabi n'olwo oluyimba Shidi yalulemera ng'olwo lumaze nalulikodinga byonna ne mbimala era Shidi yaziremera olwogera ku bulamu bwange nga bw'ogamba kanneeyabye kinve ku mutima yalulemera kigamba nfa n'ebyange mu mutima olwo yalulemera. Oluusi ebigambo nange bimbula because n'embeera gy'olimu ng'ate wandigambye nti abakutuusa mu mbeera eno weebali saagala kubeekwasa abalina ensonga zaabwe. Omuntu omusasudde omuwadde buli kimu. Nze kyenjagala bagambe nti saabasasula okitegedde njagala Ian Praga mbe saamusasula njagala Shidi sisasula miliyoni emu ate ne bwe mba ku studio simbumbu nkola ki n'ebirabo bye mbawo ebikalu byesoogera kuba mba sikakiddwa n'abantu ababeera round studio buli omu abamusanyufu nga wendi kuba nze ndi muntu wa vibe naye vibe empeddeko nzikiriza owulidde ng'otuuze nzikiriza proper omuntu atulaba ebisigadde byonna tubyogedde babiwulidde kyemanya abawagizi bo gye bali bangi abanyumirwa endongo ya proper n'okutuuka olwaleero bangi badde babuuza proper yalagawa proper abuliddewa
ayina kyasobola okuyamba kiki tusookerako mu byonna nandyagadde okufunawo nina amabanja nze ne wenagula awokugamba nti banziike baatwalawo nze natandise ndowooza okubeeramu eno embeera embi bweti okuva Humphrey bwe yafa. Humphrey yali mukwano gwange. Ye muntu kale mu mayanja yasooka okunnyangoyera. Ati bwe yafudde neeteeka mu bigere ebyo neŋŋamba nze bwe nzirako banziike Mulimbo. Mama bamuziika Mulimbo. Nenkiraba nga history agenda kweddiŋŋana. Abaana mbalese mu bbanga buli kye nakola out of depression bino byenze mpitamu kyagenda naye kye neekwasanga endongo nkomewo kuba ye maama ye taata kinnemesezza nakyo kinnemesezza. Ebiseera ebisinga abantu abatulaba eyo batera okwekwasa nti abayimbi oluusi okutuuka okuvaako aba akozesezza ebiragalalagala ayina byakozesa proper olina ekintu kyonna kye wali okozesezzaako mu bulamu? Nali mutamiivu nnyo edda buli omu ekyo yali akimanyi just mwenge naye bwe nagenda ewa Pastor Robert Kayanja nafuna counseling era yankwata bulungi. Ndowooza neno t-shirt ya Miracle Center 77 dogs days of glory ino chaya ya wa Pastor Kayanja kwa Kayanja era jennalo je yankumakuma bino byonna byali bigenda mu maaso mu bulamu bwange ebitamiiza n'embireka tosobola kubireka mulundi gumu ojja olwana nabyo mpola paka lwogendanga weebuulirira so neebuulirira naye nensigala mu ddinaayo. Wasigala mu ddinaayo? Nasigalayo mu ddinaayo. Kisinza okutta abantu? Nasigalayo mu ddinaayo. Omusumba Kayanja oyogerakoko naye? Ndwiridde ddala. Oludde okwogerako naye? Waliwo ebiseera abayimbi bagenderayo nnyo n'ekyutika yaliyokko. Twaliyo ebiseera byebimu. Ebiseera byebimu. Bw'ofuna akakisa essaawa zino osaasobola okwogerako n'omusumba? Bw'abanga nnyaniriza kyemmanyi muntu mulungi. Muntu mulungi era ampita mutabani ne maama Jessica abaana bange abayita bazzukulu. Musumba obeeko ebigambo by'omugamba? Omusumba taata Kayanja ne maama Jessica Kayanja najjako ewa maama Jessica mabegako ddala ne mugamba obulamu bunkaluubiriddemu nga njagala kufuluma mu ggwanga naye nali nakula saagala kugenda kuva mu nsi yange nga saagala ngende lwakulemererwa nensigala nga neesuubiza nti enkyanja kukikola nsabayo omukisa omulala buli andaba nsabayo omukisa omulala njagala sikolangako konsati n'emu nnene omanyi okubanga ennyimba zonna ze nnina muzimanyi naye nga tegujjukirayo konsati yange shoyo n'oba lonki oba ki kubanga sifunanga na ku management nti eri wano etudde ekwata ku Dr. Proper. Nyinza okubanga ninamu ensobi zange ze nakola ze neetondera. Kyagulanyi oyogerakoko naye Bobi Wine? Naliko naye ne ku profile yange ndi naye era ndowooza mu mpale eno yennyini. Naliko naye ne mubuuzaako bingi nti aba bize. Wamubuulira ki ky'oyitamu? Tewaali budde obwo. Usually njagala nnyo okuba mu bantu nga nina ka screen saver. Siri muntu wa kwettottolako. Siri muntu wa kwettottolako. Era kino nkikoze kubanga neebuulidde ne ngamba bwe nfa kyekiddako. Kyagulanyi ndoza nali naye ndowooza mu January oba omwaka guno otandika. Naye tetwanyumya kintu kiri awo just hi biki oli bulungi. Kigeza bagenda soka birabira wano embeera eno tokeraako makyano. Omuntu amanyi bwendi ndowooza Misa kigwe nagambako kubanga yatwala initiative
nantwalako ku safari namugamba ne bw'otansasula naye olwo nvuddewo omusawo nemugamba ne bw'otansasula naye just njala kyusa ku environment ntambuleko ndabeyo abantu abalala ndabeko eyo mu kyalo nantwalako ka safari nenkomawo era nenzirayo mu depression. Yagezaako sijagamba mbu teyagezaako. At least ye muntu gwe mbadde ntera okweyabiza. Omuntu atulaba amanyize ndi mwerufu njagala otunule mu kamera awo omuntu alina obuyambi bwonna enamba gyayinza okukozesa okutuukirira saagala batuukirire nze waasooli baba basobodde okuntuukirira it's okay n'enamba ya proper gyasobola okutuukirirako omuntu gyoba omusomera. Enamba kusobola okuntuukirira eri 0744 266 502. Eri WhatsApp. Eri WhatsApp. Wali waba bwirwa so kwogerako nawe. Eso. Nga tumba proper waliwo akayimba ke wafulumiza Kenneth yakampadde ku BBS kayimba oluyimba olwo nga omuntu bw'akuba recording era Shidi yalukola nakuwaayo kaddemo kati mukulemererwa kuno okungi neŋŋamba era bw'olulira teruli mastered neŋŋamba kankate nga bwe kali naye omanyi okuta oluyimba nga tolina kiddako olutadde tewali kiddako. Oyagala genda ku TV tolina bw'ogendayo, oyagala genda ku radio tolina bw'ogendayo. Jjukira bamanyira proper oli abeera smart kati proper takyasobola kukikola. Alinga bw'onsanze. Kagenda kati akayimba ako nawulidde just wakwanti bw'okuba ffe tetuba music nnyo zinawulidde katambula. Yesu nga nkuyise taata empeera y'obujeemu ng'enkubye ndajanira gwe lugabo nnyambe ogunsinza ogunsonyiwe kuza amawinawo wawo nali nze sikiriza mu kwemala mu maanyi. Wasigala essuubi weeriri ne natuuse neŋŋamba oluyimba ndulina kituufu kiki ekiddako naye sirulikodinze leero ndudde nalo naye nga nninda bampa oluyimba olutuufu ne lutajja neŋŋamba ate naafa nga sirufulumiza nalo. Muganda wange bwe yaluwuliramu nagendako ku federation nendumuwulizaamu bwe ndumuwulizaamu naŋŋamba proper tukole collab eyo era ne tulukola lwaggwa. Naye osobola otya okufulumya oluyimba olutalina budget olutalina ki kye bayita promotion okimanyi. Kati obuzibu busanze mu proper buli bumu abantu booliraanye bennyini kati Kenzo yali mu federation y'abayimbi akasente gye kali obuzibu toyagala baatulira nti embeera yeyo dinayo gyobadde ogamba anti kati njatudde kati oyogedde buli omu abadde tamanyi ategedde gyobadde tosobola bagamba ne Bafana naye nayimba naye oluyimba nalo terunafuluma zanyimibwa nalo naye oluyimba naye ndulina naye nina ne Grenade official naye era gye luli eyo ku federation ennyimba weeziri music mulina naye kyekiri ekibadde ekintawaanya kubadde kwogera mazima gange nti siri bulungi siri bulungi kale proper soko baddiremu enamba eri nga tumaliriza nje namba gye nsinga okwagala baddiremu enamba byange byabwe rufu saagala kugira mbate esimu bakubidde gwa eri 0744 266 502 ne ku WhatsApp kweri tumaliriza bw'oba genda lankiri nafuna omulala bw'oba nkyayo kyatule nange kankomye okwegulanga yamani. Wow. Kati wano wookasiba Mukama mwebaza kubanga nawe weewali nawo olinawo kubanga watyanga mbadde nawo siri nawo kirungi ekyo ate nakyo amakulu wakati wenawo weebaka
kale abatulaba ensonga muzitegedde bulungi. Muyimbi wamwe bulijjo gwe mutubuuza nti Proper yaddawa ndowooza muwulidde ensonga zayiseemu n'obulamu bwayitamu n'embeera gy'abaddemu kutuuka kaseera kano. Si byangu naye kuguma mu kaseera nga kano n'embeera gy'ayitamu. Buli yena ali alina ky'osobola okuyamba Proper mu mbeera gy'ayitamu. Ne baproducer twongera obbasaba oba olina music wa Proper yogera ensonga lwaki wamulemera kuba yakuwa sente ze. Buli kimu kiri paid for. I think Shidi alina ennyimba gundi alina ennyimba zange nga 6-7 Yan Pro. Ennyimba ezo ezimu era mbadde nzizeemu ewaani ewa Shidi nga kiri nkitadde nenziddamu ewa producer omulala nekiddamu nekiba bwe kityo. Weewaawo andowooza mukiwulidde bulungi naddala producer bekikwatako mutuyambe ati musajja waffe alabike ngadde engulu. Nze Devotion Matovu ntambudde ne mwana mulenzi Jacob ku kamera ensonga zikwasaganyiza bulungi nnyo. Manager Kavulu Kenneth wati manyi batulitira emizindalo gya TI ne sound system wane gya TI ye agent wane Uganda yantambuza okulaba nga ntuuka wano era yaŋŋambye jangu tukwate ku Proper era n'oluyimba olwobadde oyimba olwo olulimu engeri y'amapiano olwo yalumpa ku station n'aŋŋamba sooka oluyiseemu era nenduyisaamu nenduyisaamu neŋŋamba musajja wange oyo mwagala nnyo. Kale era katusabe nti kitambula bulungi buli kimu kitereere mbeere bulungi mweraba.